Atendeezwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka Bawango Bwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo Kyewagula Elizaale Nkambwe Gwakasigwa Kuzikira mbalamusizza baakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo kansubire nti muli bulungi kitaffe ettonda ne maama Namugereka akuumye weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo weewaawo nkomyewo nate olweggulo olwaleero kubawaako ku bitonotono bye mbadde njagala okubeera nti mbatuusaamuko naddala mu kaseera kano ke tulimu ng'amaanyi ag'amakyusa gagenda geeyongeramukko kubanga twava mu feezi 1 kati nga tuli mu feezi ey'okubiri. Kino kijja kukolera ddala naddala abapya abaakazuukuka oba abatanaba kuzuukuka kijja bayamba nnyo nammwe kennyini abaazuukuka edda twongere kubeera nga tukanya kubeera nga tweddaabiriza n'okutegeera ensibuko y'obunafu bw'emibiri gyaffe n'emitwe egiruttuluma olunaku olwaleero mumanye nti gyamakyusa ku lw'amasannyalaze agatuyingira. Ebigambo bye ngenda okwogera oli wa ddembe okubeera nga obigaana oba okubikkiriza kubanga olina obuyinza obwenkomeredde mu bwakatonda bwo kubanga lino ssomero erikusomesa era ng'oli wa ddembe okubeera nga otwala ebyo ebikugambibwa oba n'obigaana paka olunaku w'olituuka okubeera nga weemaakinga oba ng'omaakingibwa kubanga buli kimu ky'osalawo olina eddembe mu butonzi bwo okukkiriza n'okugaana omuzungu ky'agamba free will. Weewaawo ngenda kwogera ku kitangaala kino ekya Musoke ekya Bwamusoke. Ngenda kiteeka ku YouTube nga vidiyo musobole okubeera nga mukiraba engeri kyengezaako okulaba nti mbategeeza. Ekitangaala ekyo ky'olaba oba ky'olaba ku vidiyo ku screen yo abali mu YouTube abali ku WhatsApp nkibaweereza kyekiri ku top ya recording eno. Oteebereza ng'okozesa obwongo bwo oba ng'okozesa ebirowoozo byo nga omukka gw'ossa guli mu foomu eyo eya Musoke nga mu kuyingira oyingiza omukka oguggyiramu amasannyalaze aga Musoke ng'era bwe mulaba ekitangaala ekyo bwe kiyingira then n'ofulumya era mu Bwamusoke. Kino kibeera kikuyamba okubeera nga weeprogramminga ate obeera osimplifyinze energies ezisinga obungi nti obeera ozikattidde wamu mu Bwamusoke. Era ensonga lwaki amaanyi ag'ekizikiza gababikkako musobole okubeera nga gaba avoidinga okubeera nga tofuna kirabo kino ekya Bwamusoke nga weebisseeko oba mukitegeera. So z'ensonga ezo naye kyandibadde kirungi obeera mu luumu yo oba woofunira akadde laba nga ossa omukka ogwo ogw'Obwamusoke nga bwe gukufuluma gujja kukuyamba okubeera nga giprogramminga omwoyo gwo oba omuzimu gwo ogukutuddemu gusobole okubeera nga gufuna codes empya mu ngeri ennungi. N'ekirala nti obunafu kati bungi amaanyi mangiko kubanga nze nkitesitinga nti buli ssaawa 9 nteekinga obudde okulaba nti mpeereza amaanyi at least eri ensi nga 50 ku 100 naye olunaku lw'eggulo nakomye ku nsi 5 amaanyi ne gampitirirako wahe we gampitirirako
gankuba otulo. So kyenkola mbeera nsooka nentekako ku omutwe wansi, then nensobola okubeera nga nzira nga nstabilizinze. Era yensonga lwaki tubagamba nnyo okubeera nga buli woofuna obunafu mu mubiri gwo toyangwa mangu nnyo kugenda okay fine, oli free okubeera nga ogenda ku musawo, naye eddagala erisinga obukulu kubeera nga mwebaka ekinjiko okusinga kyembadde mwebaka. Yes, mwebaka ekinjiko okusinga kyembadde mwebaka, kubanga amaanyi gano mangiko, ate buli kiseera babeera baweereza paka we gamanyiira omubiri, ate ne bayongera okubeera nga baweereza amapya ge baweereza gagenda kubeera nga gabalumya omutwe. So munywe nnyo amazzi, mu grounding ennyo, ate mukozese ekigambo ky'okusharinga amasannyalaze eri ensi, ng'ogamba nti ndi kitangaala, nsindika ekitangaala eri ensi, ndi kwagala, nsindika okwagala eri ensi. Naye bw'otakikola amasannyalaze ago gagenda kukubeeramu nga togaweereza. Ate ensonga lwaki twajja wano, otherwise obutonzi bwandigambye ensi tetuweerezaayo bakatonda, katugireke ebeerewo, ffe we tulituuka akaseera kano nga ke tulimu tujja kuweereza amasannyalaze nga bo, kubanga amasannyalaze bagayina. Naye etteeka liri nti ababeera batudde ku sseŋŋendo eyo be baba balina okubeera nga bakola omulimu guno, kitegeera, ogw'okukola ki, ogw'okuyimusa planet, okujja ku mpozi okuyambako ko nga we bazze batuyamba nti we baakuba bomu eya Nagasaki, emyoyo egy'Abaganda baffe abo gyafuna obuzibu era gikyali mu rehab mu nsi y'emyoyo. Awo obutonzi bwa interveninga okusobola okubeera nga batujja mu buwambe, kubanga ye plan eyali erukiddwa nga balyagala kukozesa nuclear bomb ne hydrogen bombs okusobola okubeera nga at least mu kifo ky'okubeera nga bafiirwa control, at least batte bonna abasigalidde. So ekyo kyekyatriggaringa bajjajja okulaba nti at least appearinga physically eri key characters mu nsi, ne bajja ne ba-interveninga ne bakola plan kati eri ku climax olunaku olwaleero, ey'okubeera nga bagenze baggyawo abantu abadde bakozesebwa amaanyi ag'ekizikiza, then nga we bateekawo aba mask, kubanga basically ensi bo ba controllers oba family zino 13 kyo kyeyakola, yakozesa Vatican ne controllinga England ne controllinga Europe ne controllinga ensi, ye matrix gye baakozesa. Kati gundi we yajjamu America nga baginvendinze then ne bagikolanga branch, ne bagikolanga branch. Kati we baalaba ng'eno bazuukuse ab'oku mainland ne bagamba okay, katugende tu-invading eri, kubanga baalaba nga population nneneko nga basobola okubeera nga bamanipulatinga nnyo okusinga eno ku base. Naye wali ozzeeko kaawo ne weebuuza lwaki mu nzikiriza ze tuzze tubuulirwa batugamba omusaayi gwa Kristo mu kikompe n'ennyama ya Kristo, naye ate nga lubaala omutuufu
amanyikiddwa bulungi nti takolagana na musaayi. Ekyo kyo wali mwali mukyebuuzizaako, ansa eri nti bannannyini kutandika bintu bino vampires, era kyova olaba nti nno baali balina kukuliriza ebyo na kunyooleza nga bakozesa amaanyi g'abakatonda baffe oba g'abajjajjaffe nga kabaka bulamu, kubanga ye alina obuyinza obwa wano nga bamukwasibwa kitaffe Tonda ne Maama Namugereka okusobola okubeera nga akulira wano. So ne bakozesa erinnya lye naye nga tebakola biki bye yajja kusomesa oba ebyo ebiva mu kumandwa kwe oba mu channeling ze. Buli kimu baki overtandinga ne bakifuula mu ngeri mu ngeri gye basobola okubeera nga ebayambamu, kubanga buli w'otambulira ku mazima, buli w'obeera ekitangaala kyo kibadde kibakosa oba kibakosa. So mu ngeri yonna babadde bafuba okulaba nti nno wonna awabeera ekitangaala bafuvugazaawo nga bateekawo ekizikiza kyabwe mu sectors zonna. So ekyo mbadde nkimaze. Ekirala advice gye mbadde nsaba abasobola okubeera nga mufuna ttaala ez'akakobe, musobola oziteeka naddala mu kisenge kyammwe nga mugenda kwebaka, oba kubanga ebeera nga like healing energy, etabeera ya mangu naye etwala obudde, naye at least kibeera kikuyambako n'okubeera nga mu visions zo ne mu reality yo weemanyiiriza langi eno oba kye tuyita nga light ey'akakobe oba omuzungu gy'ayita violet light. Ekirala kye mbadde njagala okwogerako ye obutasalira abantu musango. Ekirala obutasalira abantu musango, n'ekirala obuta comparinga n'abantu balala. Kino nkirabye nnyo naddala mu ba Europeans mu kusomesa kwe mbadde nsomesaayo oba kwe interactinga nabo. Bayagala nnyo ebintu ebyobubaka tugambe spirituality, abamu baagifudde nga ey'okubeera nga bakolerako oba ssente oba n'okweraga ekintu ekitali kituufu. Mu nsi ey'emyoyo oba mu bajjajjaffe, buli muntu yenna ali specialized mu role eyo. Muganda wange Ssaalongo Nnaalongo, oyina specialization gy'olina okubeera ng'okola. W'obeera ng'omunozi wa ddagala togenda ku kintu kirala. Kateekinga example y'omuntu oba abasawo. Abasawo baspecializing, oli nga specializinga mu bwongo naye ate ng'ekyolubuto tabimanyi. Sigamba nti abeera tabimanyi, naye abeera we ya specializing, era awo kimuyamba okulaba nti akola more research mu areas ezo n'aperfectinga. N'ensi y'emwoyo bw'etyo weeri. Era omuntu aspecializinze mu bwongo asobola okulwala omugulu era anoonya omuntu yaspecializinga mu mugulu oba yaspecializinga mu kataago n'akola ogwo. Ate naye waabeera nga ono w'akataago alina obuzibu ku bwongo ate ng'amuyambako. Bwe biti ebitundu ebyenjawulo birina specialization yabyo. Naye tulina obuzibu mu nsi ey'emyoyo nti abantu bayagadde okubeera nga bakola buli kintu. Naddala mu bazungu, katusabe kireme kujja waffe
nti abantu bayagadde okubeera nga bayagala okukozesa obwongo okutambuza ebintu kyetuyita ndowooza psychic abilities, nti aba ayagala atambuze ebintu si mu ngeri y'okuyamba naye mu ngeri eya showbiz ne mu ngeri ey'abantu okwewuunya bagambe nti wa kitalo nnyo bannange si bwe kiri. Ensi ey'emyoyo tebagizannyiramu katemba nti ndi bwenti. Edda okubeera ng'oli psychic, okubeera ng'okola ebintu eby'amaanyi tekitegeeza nti obeera mwoyo gwa kabi nnyo, nedda. Era okubeera nga tokola bintu ebyo tekitegeeza nti tokula. Okubeera nga waliwo ebintu by'otakola tekitegeeza nti nno gwe tokula era n'olowooza nti bali ababeera babikola nti be babeera bakula, nedda. Era ogenda okusanga ate nga ggwe ate oli mukulu nnyo okusinga ne bo. Jjukira tuli mu ssomero, so tumanye limitsi zaffe, tumanye nti nno buli muntu yenna alina roolo ye gy'alina okukola mu bwakatonda bwo. Abatannaba kwezuula, abagenda okwezuula, manya nti w'obeera ng'omanyi nti nno weezudde, genda ne roolo eyo eyakutondebwa okubeera ng'okola. W'obeera ng'oli mulabi ate togenda mu kutambuza mpewo. Ate ekirala kye njagala mbalabule naddala ffe Abaganda, mikwano kino nkiddamu kubanga nakiwulira era nkiwulira era nkitegeeza nkijja mu bakulu. Tewaliiwo akola mpewo, tewaliiwo mulya mmere akola mpewo kubanga tewaliiwo agimanyi. Tewaliiwo amanyi misambwa ng'okyali mu nnyama, tewali. Emisangwa gikusaba kubeera mugonvu, kubeera muwulize, naye nga w'obeera otaddemu olugezigezi lwo era bakuleka n'okola ebyo by'oyagala, bakuleka. Kitegera omwaka ogwagwa nali ewaka, Kabaka Bulamu yali ayogera, ne wabeerawo omuzzukulu eyajja. Kwe kubuuza jjajja eyamuliko, amugamba ono lwaki wamukkiriza okubeera nga akola kino ne bwekiti ne bwekiti? Amugamba munnange kye yali ayaayaanira okukola ne mmuleka akikole. Kubanga jjukira eno essomero oba buli kintu buli muntu yenna ayina free will. So njagala weegendereze, njagala okozese obwongo bwo naawe ng'okola judgment kubanga lino ssomero. Era ekintu kyonna ekyekengerwa omuzimu gwo, nsaba oba tolina kikola, sooka omale okukyetegereza, sooka omale okubuuza omuzimu gwo oba jjajjaawo asobole okubeera ng'akuwa obubaka oba ng'akuddamu. Funa emmwanyi bbiri ozisabireko, okitegera, omugambe jjajja nsaba ombuulire, abalina ebibbo omugambe kino ne bwekiti ne bwekiti njagala kukikola, oba nnyina gye njagala okgenda, naye omuntu ono omumanyi era ye ggwe wamulonze, okitegera. Then ate naye kennyini akuyambako buyambi kutafutira ebyo ebikuli ku mutwe paka ababo we babandukayo then ne batandika okubeera nga bakola ki? Beekola. Lubaale yeekola yekka. Nze kambagambe ffe oba ewaffe sigamba nti nno tuyina oba nze ne muganda wange ne baganda baffe tituyina gye twasoma.
ensonga za lubaale nedda. Era naffe twayita mu kugezesebwa, twayita mu kubbibwa paka we baatutestinga era obubaka bwajja mu buliwo ne batugamba muwangudde. Naye nga tuyise mu kugezesebwa, twabbibwa ne tulemerako era ne bamala ne batusitula ne batulaga engeri ne basitula emizimu gyaffe ne batulaga engeri bwe babadde batufera. Era ebyo byonna nga baali batuteekateeka okubeera nga tuyiga. Nze bwe nali omulokole nga nkyali mu bulokole nga sinnaba kubeera nga ntegeera bajjajjange, nfuna omulokole munnange mu biseera ebya kibooko okubeera nga batandika okunkuba, yampa obubaka n'aŋŋamba baŋŋambye ekiro Katonda, era nga w'omanyi abalokole we babeera, Katonda yaŋŋambye nti oli musajja we era takwerabidde. Kitegera omwaka ogwo oba mu myezi waayitawo ndowooza ng'esatu ebiri kibooko ne zitandika. Balinganga abaali bagambye bajjajja nti mugjeeyo oba luli mbadde mukubisa luga, kati mugjeeyo waya. Taata Tonda yali alagidde nga balina okunzukusa paka ku zero. Then nentandika okubeera nga ntandika okutegeera. Naye era emabega baasooka ne bansomesa Bayibuli emirundi 4 nenjitegeera. Era we nawulira nga bampa obubaka nti gamba musajja wange oyo nti simwerabidde. Nalowooza oba ndibeera mu pasita oba ndibeera na kyaki. Si we byali. Alinga ngeya orderinga era ya orderinga alabika nti oyo kyekiseera mu muzuukusa asobole okubeera nga ategeera obwa Katonda bumutuddemu. Nze abaali bamanyi era abaali bamanyi obulokole oba obunaddiini bwe nali nnyina kubanga nali nakulira mu maka ga Bukatuliki ne baganda bange, of course bakyali Bakatuliki, tebamanyi nze nasalawo ku ebyo bye bazze bandaga kubanga n'okusoma Bayibuli yennyini era nawulira ku toopu nga bayogera ku Yesu. Eddoboozi kwe kuŋŋamba naye omanyi Yesu y'ani? Ne banteekamu omwoyo ogwatandika okubeera nga nsoma Bayibuli eyo emirundi 4 miramba ne ngikwata bukusu, ne bamala ne bakyusa ttuuni ne bandaga ba Yesu 17, abasajja 17 abali mu Europe abalina history emu. Kwe kutegeera nti gubeera musambwa gwe gumu nga we tuguyina kabaka bulamu, naye guzaalibwa mu mawanga agabeera gazzeemu ekizikiza eky'amaanyi. Ekitegeeza ffe atannaba kubeera nga addamu okuzaalibwa ewaffe twesuneko okubanga ffe tukyalina ki? Tukyalina ekitangaala. Kitegeera. So tumanye wawe tulina okukoma. Ensi gye tugenda mu buli omu akole rolo ye. Mikwano tuleme kukoppereza, tulina kwekwata bwekwasi ku mikono okusobola okubeera nga twetaasa. Naye ekintu kya lubaale tewaliiwo amanye lubaale, tewaliiwo akola lubaale. Lubaale akusaba buwulize. Naye olowooza nti waliyo essomero, ng'olowooza nti waliyo okutendeka, ekyo kyo nkigamba nakiwulira ku mukulu kabaka bulamu. Tewali. Era byonna byakolebwa balya mmere, a free will okubeera nga babikola. Kitegera kikkirize kigaane, it's up to you. Tewali wakola lubaale yeekola yekka. Ye kye yeetaaga kubeera nga oli muwulize, kubeera nga
otambulira ku kulungamizibwa kwe. Era woowulira eddoboozi eryange oba eryamulangira oba erya jjajja Nyanzi oba erya omuntu yenna, toyina kutambuza nti nno lubaalewo nti wawulira nti kino bakikola bwe bati naawe n'otandika okubeera nga okikola. Kubanga oyinza okusanga nga abalongo katugambe nti muli ku stage ey'abalongo nga jjajjaawo alina omuntu eyamukoleranga abalongo oba ab'ekika bwe bati abaamukolera abalongo, ekitegeeza nti alina okulungamizibwa okwo. Kitegeera yalina. So gino emisomo gibayambe just kubeera nga oli just enlightened, okubeera nga obeera munyumungufu, ate tweggyemu endowooza ey'ekizikiza ey'okutulowoozesa nti amanye ebingi alibuulizibwa bingi. Si bwe kityo bwe kiri. Okuva mu kizikiza kutegeera amazima, era amazima gakufuula ow'eddembe. Oli musambwa ogwambadde ennyama, bangi bakigaana era neewuunya, naye nga gwe kennyini owulira mu nzikirizayo ng'ogamba kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe. Wamala kitaawo ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe, n'amala n'azaala omwana omu. Does it make sense? Kitaawo ali mu ggulu. Kale baakwerabiza ne maama. Kitaawo ali mu ggulu ne maama ali mu ggulu. Baamala nga ye taatawo ye maamawo mu kuzaala baazaala omwana omu. Kati gw'oli ki? Gw'oli ki? Just stone? Oli mbuzi? Oli ki? Olengera n'embuzi naye mwana wa kitaffe Tonda ne maama Namugereka, kubanga kitonde kye kituddemu bwakatonda bwe. Kitegeera? So tukozeseko kwebuuza ebintu ebimu. Mugaana nnyo ne mugamba simanyi ekyo kive okubeera nga weekomparinga nti oli mwana wa Katonda, naye gwe kennyini ng'owulira nti kuridi y'obuuza osaba nti kitaffe ali mu ggulu. Kitegeera? So embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga, Katonda azaala Katonda, oli Katonda. Ekiseera kyekiseera osalewo, kubanga ebiseera tusigaddiza bitono. Ekyo kyo njagala okitegeere. Abasajja bali kubala namba kasita bawezaawo 50%, then switching on switch. Abanaabeera bawonyeewo basigalewo, bave mu adolescent bategeere obwakatonda obwo batuddemu. Abanaaresistinga n'okubeera nga bakolera ekizikiza baddemu incarnation ey'emitwalo kumpi emitwalo 26. Nabagamba just eno level yokka ey'okusatu tugimazeeko emitwalo 5,200, kubanga time gye twali tulina okugivaako twegezewaza ne tugwa ebigezo ne batuzaayo. In fact twali tuyingiddemu na yaakuna ne batuzaayo wansi, kumpi na kuyingira mu yaakubiri. N'ekisa kya taata ne maama nti baatukwatirira. Kitegeera? Ekirala complaints zenfuna ku bazzukulu ba jjajja, abamu muwulira amaloboozi oba n'owulira ebirowoozo nga bijja mu bwongo bwo era nga birina kye bigamba. Ekyo kye tuyita telepathy gye tugenda okukozesa mu future. Eyo nature yaffe okuva mu lubereberye, kubanga omulongo
ye bayita akatiibako akaava ku Central Sun. Central Sun muggwe eripresentingibwa mutima kubanga ffenna mu nsi oba ffenna ebitonde tuyina masterpiece ya galaxy yonna. Obutonzi bwaffe bwonna oba obwa buli kintu kyonna butudde munda mu ffe. Buli muntu yenna abuyina. Kitegera. Central Sun ekolebwa mutima gwo. Kitegera. Then buli kitonde newebeera planet newebeera ki newebeera poto zonna ez'ekizikiza ez'ekitangaala zonna ziri munda mu ggwe kubanga you're just a small map. Nga woonagamba nti nno oyina taking example ya Uganda. Kale map ya Uganda. Map ya Uganda yennyini n'ogenda ng'okolayo map eya Uganda yennyini erina size y'emu naye nga this time katono butono nebugenda nga ng'ogenda obugattagatta at the end of the day bubeera ne abilities zezimu n'eryo eri ennene kubanga it's just a masterpiece. Naffe abantu bwetu bwetuli. So abantu abamu muwuliriza amaloboozi agaba gabagamba ebintu. That is our true nature. Tolowooza nti masitaani ge gagamba. Nedda yenjogera yaffe. Mu nsi ey'emyoyo eya waggulu tebakozesa bigambo kubanga ebigambo birimu eggume eryo lituleetera ebizibu ebyenjawukana. Yensonga lwaki woba ofunye okuyomba oba ng'oyagadde kuyomba n'omuntu atugambe mu maka n'osalawo okusirika okkakkanya bintu bingi daani okubeera nga wogamba kuyomba mu kuyomba ogenda kusimattuka ebigambo ebigenda okuzaala ebizibu ebisingako daani okubeera ng'osirika. Kati ovula nti mu IRMs oba mu nsi ey'emyoyo egya waggulu egiba gikuze tegikozesa bigambo kubanga ebigambo birimu eggume. Bakozesa birowoozo. Kati mu birowoozo then awo omuntu obeera tokyayina oba oyinako ku byama naye nga oweegendereza engeri w'okolamu ebintu byo kubanga babeera buli muntu yenna abeera asoma ebirowoozo byo. Mu kubeera n'ebirowoozo n'okubeera ng'asoma ebirowoozo byo ebyo by'omukkiriza naddala ebiba bigenda omutuusaako obulabe oba ebiba abimanya. Kati kikuyamba gwe kennyini naawe okwefuga oba naali gw'obadde olowoozaako obubi naye n'abeera n'abeera ne self defense yo nga newankubadde tunagituusa mutuusaako kizibu then n'asobola okubeera nga akuneutralizinga oba n'akola ki at the end of the day ne mubeera nga mutambulira wamu. Kitegeera. So ekyo kibeere nnomo omanya kiri nnomo mu kitegeere nti kiri nnomo eri abazzukulu muleme kulowooza nti kikyamu era babeera bajjajjaffe oba mu vibrations eza waggulu eziba ziyogera naawe kubanga nze nange kennyini nfuna amaloboozi ago era ebiseera ebisinga n'emisomo egimu bagimpa oba n'obubaka obumu babumpa nga mpulira era wempulirira wentegeerera nti nno bweddiŋŋana paka ne bubeera nga kumpi buyagala kuwuumya mutwe paka wookkiriza n'ogamba kale ngenda kukyogerako jjajja n'akola kino omanya nti si birowoozo byange bakintaddemu ki buteesi. Okitegeera. Weewaawo basically byebyo bye mbadde njagala okubeera nga mbaliramu mbabuuliramu mpozi n'ekirala ekyokukozesa namba 8 ndabika nja kifunira just musomo mulala tuddemu tukikolemu olusoma kubanga kigazi
naye nsaba nakyo mubeere nga mukikozesa okubreathinga, breathe in ng'oyisa emabega namba okutandika namba 8 ng'okozesa ng'otandika ku poto ey'omutima then n'okomawo n'oyita mabega wo ow'omugongo n'okomyawo arrow oba katugambe okuwandiikawo line ng'oyita mu maaso g'obwenyi bwo ne gugenda ku luzzi olw'okumutima. Wabeera mukazi oluzzi olwa nnambi, wabeera musajja oluzzi olwa kintu. Ebintu ebyo tubyogera kubategeeza nti obwakatonda buli munda mu mmwe oba buli munda mu ffe ffenna, naye nga tekigaana kubeera nga waliyo omusambwa kintu n'ennambi eyaliko omuntu. Kyovula nti waliyo n'omulala eyaliko emmanya ey'obutonzi obw'olubereberye, zezo masterpieces ezitulimu. So enzi ziffe ng'Abaganda ezitulimu ezikola obwakatonda bwaffe ze zimanyikiddwa nga nnambi ne kintu. Era baazaalibwa nga woolaba nti nno ne Kabaka Bulamu yazaalibwako era naye mwali munda. Atusomesa kubeera nga twezuula obwa Kristo naffe obututuddemu, kubanga buli kitonde kyonna kirina obwa Kristo obubeera butudde mu kyo. Oba olina kwezuula na kujjukira ekyo ekikulimu, then n'otambula olugendo lwo olukuzza ku ddaala ery'okkumi ewali masterpiece yo emanyikiddwa nga the source oba entandikwa ey'akatibako akaava ewa maama ne taata. So manya nti no waliyo omuntu omulala akufaanana era ali perfect, ali mu realms eza waggulu, naye nga exercise eriwo gwe kubeera nga weezuula osobole okubeera nga weddiza obwakatonda bwo ku ddaala eryokubiri oba erya pieces zonna eziba ziddako, kubanga ekizikiza tekiyita ku dimension ya kutaano kudda waggulu. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo oli wa ddembe kubeera nga ogaana oba okkiriza ebyo by'oba obeera owuliriza, naye nsaba mubeere bagumu muleme kubeera nga mutya, kubanga manya nti omulabe waffe namba omu ye fear. So buli bw'obeera mu kutya kirwanyise ng'okozesa amaanyi agakutuddemu ng'omanya nti ekitangala kyawangula, kubanga kituufu tuli bawanguzi. Weewaawo ndi kitangala nkusindikira ekitangala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi bulamu nkusindikira obulamu, ndi ddembe nkusindikira eddembe, ndi essuubi nkusindikira essuubi, ndi mukisa nkusindikira omukisa, ndi muyiika nkusindikira omuyiika, ndi kisa nkusindikira ekisa, ndi bumu nkusindikira obumu, ndi butebenkevu nkusindikira obutebenkevu, ndi mazima nkusindikira amazima, ndi bwenkanya nkusindikira obwenkanya. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Akome.